His State of the Nation address. Ku ssaawa 8:10 emmotoka omutambulira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni zitandise okutuuka ku kisaawe e Kololo okwogerako eri bannayuganda kuwa eggwanga bwe lituuse mu nsonga ez'enjawulo nga ssemateeka w'eggwanga bw'amulagira buli mwaka. Ono ayaniriziddwa omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu n'omumyuka we Ssaabalamuzi n'abakungu abalala era watabadde kuwannaanya kwonna oluyimba lw'eggwanga ne lukubwa. Okwogera kwe Pulezidenti asoose kuyozaayoza bannayuganda okuyita mu kalulu akakaggwa era ne bawagira ekibiina kye mwava ekya NRM. Thank you so much, Ugandans. Onajjukira nga Pulezidenti yakamala okulayira yategeeza bannayuganda ng'ekisanja kino bwe kitali kyakwebaka naddala eri abali b'enguzi mu lufuutifuuti kye yayita no sleep no corruption. Ono ayongedde n'akkaatiriza kye yali ategeeza mu bannayuganda buli omu yali akitapuse bubwe. It is not just no sleep, it is no more sleep. And to clarify the message, I should add no more corruption, no more kukongora, leaning on your hoe when others are digging, no more kugumaza, no more kutuhenda, overburden us when we work and you are just sitting down. And no more politeness. Ku nsonga y'enkulaakulana Pulezidenti yeenyumiriza mu butya eggwanga bwe liza likulaakulanamu okuva lwe yajja mu buyinza naddala mu mirimu gya bulijjo abantu gye bakola ng'ebyobulimi, obulunzi nga kati abantu tebakyakoma ku kyakolerera mmere kyokka wabula n'akasente mu nsawo mwekale. 1962, only 9% of the people were in the money economy. When I checked in 2013, only 32% were in the money economy. But as we speak now, 67% of the homesteads are in the money economy. Era yenyumiriza ne mu ky'okubanga kati eggwanga lifulumiza ddala ebyamaguzi eby'enjawulo ebweru w'eggwanga nga mu myaka egiyise ebisinga byali biva bweru. Uganda used to import tinned condensed milk from as far away as New Zealand, packed pepper milk from Kenya, butter, cheese, yogurt, powdered milk, etc. from Denmark, etc. Uganda now is a big exporter of all those products. That is our work. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bw'atayagala muzannyo mu bakozi ba gavumenti nga beekwasa ensonga ez'enjawulo okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo bw'awadde ekyokulabirako eky'abamiruka chief abakanda gavumenti okubagulira pikipiki nga n'emirimu gyabwe basobola okugitambuliza ku bugaali bumaanyi ga kifuba. Why should the Miruka chief have a motorcycle, fuel, money? Let him use a bicycle. It is better for him. He will live longer if he rides a bicycle. Even a gombolola chief, the gombolola is not so big. Why should we have fuel? All that work can't be done because there is no money for fuel. Ku nsonga y'enguudo Museveni agamba akoze ekimala kubanga enguudo nnyingi ezeetaagisa zikoleddwa wabula n'ateeka ababaka ba paalamenti ku nninga obutalondoola ssente obuwumbi 3 obusindikibwa ku buli disitulikiti okukola ku nguudo zaayo ti ssente zino zirabika zigwa mu mikono gy'abantu bakyamu. Where the 3 billion shillings per district, which we send, chamu, they just eat it. If it is not enough, why not bring up the matter? You, the members of parliament, if you think that the 3 billion per district is not enough, bring it up. And we cut money from somewhere and we make sure the roads. Ono awadde essuubi ng'eggwanga bwe ligenda okwongera okukula omwaka guno n'asuubiza nga bw'agenda okussa ssente mu nkulaakulana ey'omuggundu abantu okuzeeyambisa okwongera okukulaakulana. We started with the Entandikwa and NADS and Operation Wealth Creation and now PDM. But this is for the smaller people. The question is now, how about the big farmers and the manufacturers? Yes, we have not forgotten those. The government has put a total of Uganda shillings 1,600 billion in the UDB. The interest rate for that money
is 12% per annum. Luno lwe lutuula lwa Paalamenti olw'e12 olwokusatu bwekyanga Paalamenti ey'omulundi guno etandika. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. I urge you to abide by Rule 10 of the Rules of Procedure